Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amawulire amapya ku musajja w'omu Kabira. Okwosejjo waliwo akavuyo akabadde e Makindye. No, the space specifically is Luwafu, if I'm not mistaken. Alien Skin mbu agenda akole fujjo ku baana e Makindye ng'abakuba. Ekyabaddewo kyabadde kikambwe. Era waloneka video akasaculatinze ku mitimbagano ng'abantu bawerekeza Alien Skin emmotoka ze amayinja. Bannayuganda abasinga bagamba ekimala kimala. Singa omuvubuka ono teyeddako atuuse okumaliriza nga talina kyalina mu nsi muno. Era ebbanga lyonna Alien Skin abadde nga akola emivuyo. Abantu abamu nga bavayo bakavalinga emivuyo gye. Olwamaze okukola emivuyo gyakoleddwa e Makindye, olunaku lw'ejjo yalabiddwako mu disitulikiti ya Arua ewabadde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nga naye alina byagezeemu mbu ebya NRM okulemesa NUP. Now, omu ku bantu abasinga otegeera Alien Skin era abazze nga bamukutira akadingiri okumala ebbanga alina kyagamba ku nsonga za Alien. Nsaba owulirize ate tukomewo. Nti omwana we alina omuntu gw'abadde akoze eki gw'abadde akubye. Okitegedde? Osobola okugamba nti nnimba nenze naye sibaddeeyo ndipootinga ebyo biŋŋambiddwa byempulidde okuva mu bantu ab'enjawulo ababaddewo. So oli waddembe naawe okuwa sayidi ye yaki sayidi ye ya story, naye ng'eno story ekyali developing tugenda kusigala nga tugigoberera okulaba wadi evudde na wadi edda. Okitegeera? Naye nga nze sofa ekyo ekiŋŋambiddwa wabanga waliwo omuntu eyatomeddwa, then eyo story ejja kubeera yet to be confirmed okuva ku Uganda Police oba abakoze eki ababaddewo. Kuba singa wabaddewo bwe tuba nga twalabye edda video z'amayinja agabadde gakasukibwa n'amasasi agabadde gakubwa, then tewandibadde ensonga yonna lwaki tetulaba video y'omuntu akoze eki atomeddwa. Okitegeera? So kati suubire by morning tunaba tufunye full details ku story eno. Wabanga waliwo eyatomeddwa kituufu alagibwe, wabanga waliwo eyakubiddwa nga ayina eyamukubye, ekyo kirungi kasita abanga eyamukubye yakoze eki yamulabye. Tegedde kubanga ye Alien emabegakawo yakimekinga kiri eri abalenzi be nti omuntu yenna addamu okukwata ku muntu bagenda kutwala, sigenda kukola ki, sigenda ku ekyo bwe kityo bwe kikola ki, bwe kityo bwe kiri. Okitegedde? Naye buno obubaka nze njagala obusindika eri abantu abatambula ne Alien Skin. Okitegeera? Bw'oba ng'otambula ne Alien Skin buvunaanyizibwa kuba kyali kibaddewo. Ng'otambula ne Alien oyina omuprotectinga ennyo, ng'ekimu ku by'otalina kukola kwe kwetaba mu bikolwa eby'okukola effujjo n'okuzza emisango. Lwaki? Olaba Alien oyo olwaleero musobola okuba nga mutambula naye naye nga mulina ekintu temutagenderera nti abasinga ku mmwe yabaleeta mu bantu representative wammwe. Okitegedde? Network ebadde ki? Tukomyewo kweri network eri clear? Yes, tuli clear. Wanji? Okay. So mbadde mbagamba mmwe abantu abatambulira ku Alien Skin. Nsobola okukozesa example ya Alien Skin n'abantu mwenna abatambulira ku ba artist. Artist oyo gwe mulaba yabanga capital wammwe yabaleeta mu bantu. Kiri erimu okubanga mu protecting aleme kufuna buzibu.
kiri erimu okubanga mwewala okuzza emisango. Artist oyo singa akeera n'afuna obuzibu mwenna muba mugenda kufuna obuzibu. Example yali ku mugenzi Moses Radio. Moses Radio bwe yakeera ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi eno yagenda ne future z'abantu bangi. Abamu paka nakati mukyabalaba ku social media wano balaajana. Baderiki wa radio abaabuuka ne batambula nga bukyali at least bo balinawo akalembereza okitegeera. Nenga artist ono mbanga mumuyina nga mutambula n'ebiseera ebisinga gwoyinza okwagala okukanga zobeeko byokangamu olw'okuba otambula ne artist ne buli kyokola ng'ensobi kidda ku ye. Ate buli we kidda ng'ensobi buli nsobi gy'okola nedda ku ye eyongera okuzimba fayiro ye ebegenda okwongera okukendeeza ku bulamu bwe oba okubeera kwe waki wabweru. Jjukira gwe ku ye kw'otambulira ku masannyalaze gwe kw'oyota ku kyaleese kw'ogenda okukola ki kw'ogenda okuba ng'otambulira. Kati kiba gy'oli okweyisa mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi n'okukakasa nti protectinga artist woyo mu ngeri yonna nga bw'okola ki nga bw'osobodde okitegeera. Omusajja abagambirawo singa muddamu okukola obuvuyo ku bantu kitegeeza bagenda kukola ki bagenda kutwala gwe okitegeera. Bwe kiba nga kituufu nga waliwo akoze akavuyo ku bantu abo nga babadde babimunnyonnyola then ekyo kibi temuddamu kukikola. Muyina okumanya n'akaseera eno time eri very sensitive nnyo. Eno time eri very sensitive nnyo ku side zombi naddala ng'oli muvubuka ng'oli muto ng'olinamu ku maanyi. Tetusobola kugamba banjuyi ndala kwegendereza ng'ate bwe tumanyi ab'omulyo tetukoze eki tetubagambye kukola kintu kyekimu okitegeera. So muba mulina okwegendereza nnyo byonna ebigenda mu maaso kaki kaseera kano. Buli security agency gy'omanyi very sensitive kaseera kano. Ffenna tukimanyi ebiseera ebisinga electoral process yaffe ebeeramu engeri y'akavuyo ebaamu okutyatya naddala ffe abavubuka abali myaka gino emito kitegeera. So mwebeereremu mwekuume mutambuze obulamu bwammwe mu ngeri yonna etalina kintu kyonna kyegezaako okusoomooza. Friend ojja kusoomooza ekintu ng'asaaga weereetere ekizibu ekinene ky'ogenda okuba ng'okola ki nga wejjusa. Olwaleero ogenda kugenda ewantu nga mukaayana n'abantu nti mukubaganye omuntu poliisi egenda okutuukawo ng'erowooza muli mu byakukola ki muli byakugugula nalaale bantu bali mu kutiisatiisa kwekalakaasa kati mwe musangibwe mu kifo nga mukuŋŋaaniddewo nga muli mu kukaayana oba oluusi nga muli bavubuka mutambulira to be very different okitegeera. Kano ke kaseera ng'omuvubuka omuntu asobola okukuseetinga ekintu mu by'okusaaga ne kikkalako ne bakutwala n'omaliriza ng'ofunye ekizibu ekyamaanyi. Kano ke kaseera ng'omuntu asobola okukkakkanako wa security n'akukolako effujjo naye ng'ate alina ekintu kyasobola okuba ng'akola ki ng'ayinza okunnyonnyola bakama be okitegeera. So kano akaseera kali so sensitive era mbagamba omuvubuka yenna bw'oba olina omulimu gwo ng'olina gy'okolera keera ku makya genda ku mulimu gwo. Bw'ova ku mulimu gwo ddako ewaka tuulako ewuwo okitegedde. Teri kizibu kigenda kugaana kutuula wuwo teri kigenda kutuukako ng'otuuseeko ewuwo n'okola ki n'oba mukkakkamu. Kati mmwe abatambula ne ba artist nammwe abatera okutambulirako mu gurupu ezammwe nga mmwe mu making sure nti at least we muli wabeera peaceful nti tewali kintu kyonna kya attractinga bannamateeka kubanga beekengera ki ekigenda mu maaso awo okutunulawo okitegedde. Kino nkibagamba ng'asaaga at least mujja kiwiiti n'ensinga after okitegedde. Uganda kati okudda ku nnome yaffe bitwamanyira okubanga tukolaakola byonna bye tukolaakola kijja kubawo ndowooza mwezi gwa mukaaga. So mu kkoona lino we tuli tubeere very 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 careful. Tubeere beegendereza nnyo ku buli kye tukola ku buli kye twogera ku buli kye twenyigiramu. Nina bajjali baabwe beetera okugamba wano ku mutimbagano nti kakasa nti by'oli mukolera ku mutimbagano wano tunaagenda okusukka ekkoona lya May ng'okyali mulamu bulungi era ng'okyasobola osigala ng'okola by'okola okitegeera. Tuleme kukola bintu out of excitement oba tuleme kukola bintu bya attractinga bulabe gye tuli okitegedde. Omanyi ebintu by'obulamu bino n'ebintu by'okuganja bino kiba kirungi ng'okiyina ng'okirabakaawo n'ate ebiseera ebisinga osobola n'okigala. Prevention is better than cure. Okuvumula
kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Okuvumula kusinga okuwonya. Tugezeeko nnyo okupreventinga than okulinda okugamba nti tunaavumula. Okitegeera kuba olwaleero singa essasi likutte omuntu awo ng'ate alina genda mu ddwaliro obanga afudde kati ebalayini ki ebalayini ndala. Okitegeera so tugezeeko nnyo okutambulira ku side ya prevention. Buli muvubuka yenna ali eyo buno obubaka bubwo, buli muntu atambula n'omuyimbi buno obubaka bubwo, nammwe abantu ababeereyo mu ziggeto zammwe nga mutera okutambula ng'eggaali. Kano si kaseera katuufu kutambula nga ggaali, ate muba mutambudde mutambulire mu bifo ebigenda okubeera as peaceful as it can be, nga tewali wadde akamunyeenya kemugenda okubanga mukola ki kemugenda okubanga mutambuza. Okitegeera then mujja kuba temwattractinga bintu bitali bituufu naddala okuviira ddala ku side ey'aba security n'abalala bakola ki abali mu kkowa eryo. Okitegeera so prevention is better than cure. Tubeere nga twekuuma buki bulungi. Okitegeera abatambula n'aliyeni kino njagala okukibajjukiza. Yasooka n'akyogera nga tali ku live, naliwo n'addamu n'akyogera ng'ali ku live. Daga ati singa bajja ne bakupiininga nti okubye omuntu ng'omuntu alina obujulizi bwe bagenda kutwala, tagenda kuddamu yiwawo ki yiwawo mubiri. Okitegeera naye ng'ate naye osobola okumusaasira n'okumutegeera kubanga g'amazima waliwo ebintu ebijja nga bingi ng'omuntu omu takyasobola kuba ng'abikola ki ng'abiholdinga. Okitegeera ne for today Alien Skin ne banne bonna bavuddewo nga bali bulungi, tewali afunye buzibu. Okitegeera so katulinde ebonaakeerera biki ebinaaba bisobodde okuba nga bikola ki nga bivaayo, then tulabe ekintu ekikola ki nga bwe kinaaba kisobola okuba nga kifundikibwa. Ne ngenda kukiddamu kibagambe prevention is always better than cure. Okuvumula kusinga okuwonya. Ebizu byonna kusinga okuwonya. Era n'egindi awo osobola okwesonyiwa n'otakola ki n'otatambula nnyo. Okitegeera tuleme ku attractinga nnyo numbers nga tutambula. Kaseera kano mu olowooza nti olw'okuba kulaakalu tekabaddeemu kerere bono yeegoba ne gundi oli yeegoba ne gundi kakakkamu, naye baba bakimanyi bakisuubira essaawa yonna ekisobola okukola ky'okubeerawo. Kati mwe muyinza okuba nga musowaganye byammwe oba mukubaganye oba mukaayana mu bukaayanyi, oli n'akinterpretinga nga mmwe abagezaako okuba nga mugezaako okuba nga mukuŋŋaana mwekole ki mwekalakaasa. Okitegeera kati bw'abasangawo awo ate kati ennaku zino simanyi omuze gye gwava ogw'abantu okwanguwa okukwata amayinja, mujja kukwata amayinja mutandika okwekasukira, abasajja bano agenda okubasanga ate nga bo balowooza nti kirabika mwe mwira kyo kyemukola ki kyemuli mu kukola kiralo. Kitegeera kaseera kano abantu batwekengera nnyo naddala ba security fe abavubuka. So kaakati okwekengera okwo kwe batuyinako tuyina kujjawo nakwewala, tuyina kujjawo nakwewala ebyo byonna ebisobola okututeeka mu ki okututeeka mu layini. Okitegedde so kyekyo naye nga nja kuddamu okugamba abantu abatambula ne Alien Skin. Olwaleero Alien Skin bw'oba otambula naye bw'onookuba omuntu oluyi, okitegeera bagenda kugamba omuntu bamusse. Ogenda kukuba omuntu oluyi gwe bibyo byalwali oli storage y'okuvulumejaga omuntu bakoze eki bamusse. So kaakati kiba betanga n'oluyi tewalumukubye ne bajja ne bakuwaayiriza ng'ekintu tolina kyewakoze eki kyewakoze ebisigadde biba background noise. Kakati oba luyi oba kwagula oba kuboggo byonna byewale as long as oyina gap mw'osobola okubikola ki okubyewalira. Okitegeera omanye ebiseera ebisinga amaanyi gaffe gayina mu kulabikira mu busobozi bwe tuteeka mu buta exaggerating nsonga. Amaanyi gaffe gayina kulabikira mu busobozi bwe tuteeka mu buta exaggerating nsonga nti omuntu azze n'akuvuma oba n'akutyokooza gwe n'osirika n'omutunuulira bw'oti n'obala nti nayo n'akyokooza afunamu ki. Nze bwe ndi yakitinga gyali nfunamu ki. Singa okizuula nti gwe bw'oli yakitinga gyali ofiirwa kinene than ky'oyinza okufiirwa ng'omwetonye n'otunuulira emmome, then tunuulira emmome otambule okole ki otambule ogende. Kubanga omuntu agenda kwesosonkerezaako nga ye amanyi nti gwe n'omuboggolera buboggolezi ne bw'omusindika busindisi ne bw'omukuba oluyi lumu ye lugenda kumuyambako okumala okuba kerere yonna gy'akola ki gy'ayagala. Okitegeera
kati amaanyi go gali mu kwewala kumuwa ekyo kyaba akusubiramu kaseera ako gali mu kwewala kumuwa ekyo kyaba akusubiramu kaseera ako olina okumanya mindset yateranga okukyogera ekyo ng'agamba ati new levels new devils okitegeera buli level attracting opportunities empya attracting ebizibu ebirungi ebingi ate ne attracting n'ebibi so kati it is up to you to be careful and sensitive with your life togezesa ebintu ebimu byewala obanga osobola obikola ki ng'obanga osobola okubyewala okitegeera Zebroni ogamba oti okitegeera kino kyengezaako okulaga kimu nti tuli mu kkoona eriri very sensitive mu Uganda tuli mu kkoona eriri very sensitive mu Uganda kati ate eriyo abantu nga mwe muli balutwe